okubalaba nga muzze okumperekererako mukwano gwange abataagala bwe bajje mu bulamu bw'ensi eno. Mbadde nsaba atuyimbire kuyimba Katonda lwe lwazi lwaffe, kuba abadde ayagala nnyo ekitundu ekisembayo nti tukyakiffe bannannyini omukwano ogwo ogwenkanaano. Buli muntu yenna kye yakoze olwa mukwano gwange nga batutta obulamu bwe tekyabadde kyangu, naye bangi mwalaba engeri gye nali njazinamu, kubanga okulaba munno gwe mubadde naye ng'olaba omusaayi gumuyiika maaso tekyali kyangu. Naye neebaza Katonda emyaka gino gyatuwadde nga tuli ffenna, omwezi ogujja ennaku z'omwezi 23 lwabadde agenda oguno ogutandise lwabadde agenda okuweza emyaka 69. Neebaza Katonda yamumpa anjagadde ng'omukyala era atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'omwami nga omwami. Buli kintu kyonna kinkoledde, abadde mukwano gwange, tutambulira wamu. Era 2 weeks back yali agenda okubaako ebintu byakola, yaŋŋamba nti mami yangu tugende owummulemu. Era ne tugenda ffenna ne tukomawo ng'ennaku z'omwezi 11. Twagenda waliwo ne mutabani waffe gwe twagenda naye, tugamba ezo ze memories tengenda okusigaza n'olw'omukaaga lwe twali naye, tugamba byebyo byenja okusigaza. Naye nga neebaza, yongera okwebaza ng'omwami, buli kintu kyonna akikoze, andaze buli kintu kyonna, ambuulidde ebyemirimu byonna tandese ebbali, eka mbeera mukyala, mu kampuni mbeera sitaafu. Yabadde tazannya na muntu kukola nga tayagala kyekyo, era nga bwalaba omuntu atalina kyakola mugamba saagala kulaba nga tolina kyokola. Nga sinagenda wala kubanga twogera bingi ne tugamba abaana mucaka nga bayigiriza emmundu biki. Jjukire nti ffe abalokole bwe tusoma Bayibuli tulaba nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Ebiseera ebyo eby'oluvannyuma byonna Mukama waffe yabiraba nti bijja kubaawo, era ebintu bino byonna bye mulaba tusomako mu Timoseewo 2 Timothy 3 okuva ku lunyiriri olusooka. Wagamba nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu nga beeyagala bokka, mwabalabye abeeyagala bokka, abeeyagaliza, abaamukubya amasasi tetumanyi kiki kye babadde bagendereza. Naye bateekwa okuba balina kye babadde bakola ki, beeyagaliza, nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Ennaku zino mubiraba abantu batuuka n'okulumba omukadde olw'ekibanja, abamu ne bookya amayumba, baba baagala bintu. Abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, ndowooza mubalaba ennaku zino ku social media. Omuntu n'avuma omuntu amusinga obukulu, n'atatya nako n'atamuwa kitiibwa. Abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baluganda.
singa ab'endiga simanyi amanya gabadde gabandiga singa babadde baagala inginiya Luwomwa tebandimukoze eki tebandimuse. Abatayagala ba Luganda, abatatabagana, abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyafu, banekankomaawo gy'emitima gy'abantu kati gye tulina. Naye buli muntu waali tulina okusabirangana, tusabe twegayirire olwa Katonda atusaasire emitima emikakanyavu gikakkane. Kati kanjogere Mr. Inginiya abadde ani? Inginiya abadde atayagala ntalo. Bwe tubadde nga ku mawulire agaabukedde nga bagamba nti tugendeko mu ddwaniro ng'agamba mami kyusa oba ajjako TV ng'akwata remote nga kijja abayomba. Ne bwe mba mubadde mulaba firimu nga mulimu abayomba nga TV agijjako kugamba nga era ng'omwana bw'ayagala nga tayagala mukodo ye ng'alina system ng'agenda n'afuna ssente n'afuna obw'olukumi obwo bupya ng'abeera nabo wamu nga buli amusaba amakinga sure amuwa kabe mwana wa ku nguudo kabaani ne bw'aba amuwadde 5,000 oba 2 naye ng'amakinze sure nti akoze eki amuwadde. Yabadde Mr. Buso oyo abadde n'omukwano okuviira ddala ku mwana omuto. Waliwo omwana wa sitaafu waffe oli alemedde okwogera abadde munne nnyo ng'atera okujja ku dduuka era omwana oyo yabadde ategese ng'agamba nti genda kukola birthday inginiya muyita naye omwana yategedde nti inginiya yafudde. Mami bwe najja naye n'atuula wali mu kidaala n'amulaba mu kifaananyi. Omwana n'akaaba era ne mugamba nti ky'oba okola okimanyi. Omwana muzzeeyo eka kwegamba sirina bwe nnyinza kunnyonnyola. Omanyi oyinza okuba n'omuntu naye nga oyinza okumunnyonnyola nti no muggyeko kino muggyeko kiri nedda mpa mpaayiriza nze ng'omwami wange. Mwebaza olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omwami. N'ava mu kiti ky'omwami n'afuuka mukwano gwange.